nyina omukwano gwange manyi bana byafuzi bangi muli mikwano gyange nawe oli munabya ali mu kibiina toyinza okuteekateeka ebyobufuzi ali mu kibiina kya NUP ye ng'agamba nti abali mu opposition abasinga obungi bye mukola tebisobola kujjako nakyemalira naye ali mu ludda luvuganya gavumenti era nabo bateekanteekateeka yakulaba nti nakyemalira avaako nga bwe mumuyita naye yagambye nti bye mukola mwenna tebisobola kubanga biyinza okujjako nakyemalira nentunuulira oba oli awo nze ne ngamba ndi bamutuufu nentunuulira embeera eri mu FDC ng'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti mwaka guno beeyawuddemu tugenze okuyingira mwaka guno nga Norbert Mao teekateeka minisita bwe tutunuulira ekibiina ekyammwe ekya NUP okusinziira ku president bantu bangi ababaka abagira ku tiketi ya NUP tebakyasobola nakwatula kigambo NUP mu butuufu bwakyo oba okukivuunula obulungi weesinga n'abagatamu ebirala bingi embeera yammwe gye mutambuliddemu 2023 tulinyisa step ahead ababawagira oba abatabawagira tujaganye fe ababawagira ensonga si ya buwagizi ensonga gye tuliko si ya buwagizi ya ddala ebyaddala n'obuwagizi byawukanirawa obuwagizi oli ayinza okwegomba naga nti kasajja kalina left nnungi kalebera bwe kagufuna omupiira egonda kaguteekawo okola ki weyagala mubaamu n'okunyumirwa naye kyogamba nze nyumirwa nedda buvunaanyizibwa kyova olaba obuvunaanyizibwa bwe tulina ffe tebutukooya kola kituufu era kyova olaba nti kati olinawo enjawulo tukugamba nti oli tuli naye lwanga jime naye kati asambisa abiri tekibangawo mu politics wa Uganda okuba n'omuntu owamwe abakulembeze okuvaayo ne baga nti bo kati tetuli nabo basambisa abiri okwanika amazima eri bannansi kuba bino bya ddala birimu ababifiiriddemu era n'abakyafa birimu abasibiddwa era n'abakyasibwa birimu abawambiddwa ate kituyambye wano we tuli bannayuganda njagala mumanyi nti tutuusiza butuusa nakyemalira ku the last kicks of a dying horse ensamba y'embalaasi efa oba ey'ente gye baggyeko omutwe kati bye mulaba ne mulowooza nti muggwamu amaanyi tulina bannaffe bangi abanafu naye si be badefininga munnange opposition si kyekigambo nti okuwakanya eno tekyali kuwakanya eno waliwo abantu abanyigirizibwa ate be bangi kati mu banyigirizibwa abo mulimu abantu abawoolebwa obukulembeze abantu abo ne balowooza nti bw'omuwola obukulembeze oba omuwadde kulya oba omuwadde kusalawo naye njagala ggwe ogende mu byafaayo tewabangawo wano mukulembeze mu opposition w'amaanyi asinga Haji Latif omugenzi Sebagala naye bwe yagenda atya Haji Sebagala Haji Nasantegese omugenzi Haji Nasantegese Sebagala bwe yagenda atya omu naye nga wano mu kibuga yalise yakoze ki kuba ensonga z'abali aba bulijjo abanyigiriziddwa system ababbiddwako ettaka lyabwe ffe tulina kuba representation y'ekyo okulaba nti twenunula ffenna wamu kubanga mu bracket y'okununula wayiswa ne bwe manzize wano to represent okwogerera abalala bonna naye nange I go through the same challenges nga naawe z'okola ki bw'onoonyereza abadde babbibwako ettaka abasobiri babadde batwala ojja kwesanga nawe oyinza okubayo n'omuntu wo mu butamanya kati challenges ezo tezirina kuzitudefininga nga ba opposition na pro government sina musango okubaawo ne division ya pro and opposition mu nkola eya amateeka eyaddala etali ya kivandulo ng'eno gye tuliko kati olwaleero abantu abasinga abambala galubindi z'enkyukakyuka abamu bajja nga balina ebyabwe bye baagala naye era bikomye ku ebyo ebitono bye baali baluubirirwa abantu babalabye era ne babamanya nti oyo ebiruubirirwa bye bwe yatuuka mu paalamenti yatuuka tulina abantu baffe abakyali mu makomera mukiibi nga ensonga yaabwe nga tennaggwa tosobola keera ku makya n'ogamba nti wano waliwo obwenkanya tulina abantu baffe abakyawambibwa paka olwaleero tosobola keera ku makya n'ogamba nti ekyo kyaggwa this is a fight luno lutabaalo
kati mu lutabaalo lwe tulimu tetuyinza kwekkusa with minimal gains ng'ate waliwo ekintu ekyo ekitudrivinga ekyokulaba nti ensi Uganda eba ya bwenkanya, eba ya mazima bonna, eba equitable for all because we are a hospitable people. Naye ekiresa obuzibu bwe bukulembeze obwakinakyemaliira obubaddewo ebbanga eryo lyonna. Kakati oyo wa NUP kirungi naye ali mu opposition. Tewali wayina monopoly. Ffe tetukeranga ku makya tugamba nti ffe aba people power oba National Unity Platform tututte monopoly okubeera the face of the opposition. We don't want that. We in fact want to be the face of government. Kwebyo bye tunaba tukolera bannayuganda. Naye waliwo obuvunaanyizibwa bw'okugyawo ekizibu ekiri mu kkubo ekifunfugu ekiri mu kkubo ekiremeseza progress ya face gye twagala okwambala. So tewali monopoly buli wowulira omuntu ng'agamba opposition bye boogera ne bye bakola tebikyasobola kukyusa government. No, kitegeeza nti gwe okifudde kitono nnyo nti olimbye ne bannayuganda nti ab'opposition obamanyi. Opposition does not end with Waiswa, does not begin and end with Kyagulanyi, does not end with David Lewis Rubongoya, it does not end with Joel Senyonyi, it does not end with Basalirwa Asman. No, the opposition starts and ends with the idea of people in Uganda being liberated from the fossils of this regime. Bad governance, okukulemberwa obubi, obutagendera ku mateeka. Kati kyogamba nti ensonga ezo zolabye mafia wa parliament nga akola nti ezo ziyinza okugyawo omulamwa ogw'abannayuganda. Teyina mafia. Mafia agikulembera. Gwe njagala omukoleko audit okuva bwe yajja paka kati. Abantu tebakyuka. Ye teyakyuka. Ye teyakyuka, ye yakyusa bwakala. Teyali amira empeke ndowooza kati wampiso. Kasitoli munnamateeka ensonga. Bino bya buli mukibi. Ebyo byebyo byennyini. Nga tuwumbawumba. Byebyo byennyini. So saagala nga tuwumbawumba. Kano kakulu. Tewabaayo muntu yenna akwata ensonga z'okununula ensi n'azambaza feesi z'abantu ab'olubatu. The representation nasa ku individuals. No. Bwendya nabo mukatanga ne balya. Waffe baogoleri ne balya. Bwe nfuna V8 ebinnya ebizze wano ku CBS ne bigwawo. Abaana b'e Gaza ne beeyagala. No. Ensonga ya idea okulaba nti equity for everybody. Ezibulayo. 224 ayingira. Akonkona akuba